bakubamba njogera mazima nange muneerabira babulira amazima nange muneerabira kyekinnuma twakkaanya bwe twamala okukkaanya ate time bwetuuka ne mugamba nti ne bagaba kakati oyo ye waffe bamanyi balina bano oyo ye waffe kati nange obayenze ewammwe kati nange kanjogera eddala ekiri mu bantu kyennyini kyebaagala kati puleesa naffe tugibasabira mukama kibatuukeko ddala naye nga temundaba okunyirira bwentyo nva Kiboga naye akayimba ku mwana tukoledde akayimba ab'Ekiboga ani mwana n'erinnya siriwe ne buli saawundi buli w'Ekiboga ne waba Saudi ne waba akayimba ffenna tukatuddemu temundaba okunyirira bwetyo nze nva Kiboga bannange watukoledde bale kwogera ku Kiboga kati bannababufuzi beŋŋambako b'Ekiboga okuviira ddala ku tawuni kanso mu nnyini abo paka kyankwanzi ate lwaki njogera ku besitama yayo gye sitagenda na kugenda naye kati mbeera nnyo Ekiboga awo naye bali ku pulesi bali ku bunkenke batambuza butoyizi kati ate waliwo ekiriwo lwakuba ngenzeeko kewaffe waliwo ekiriwo kati ate abanuupu ate nabo kati balina obutabagabana nga naye tukoze tutya bakyayaganye n'okwetereza ani agenda osobola bannanga akalulu kubanga ne pulezidenti tanajjayo tuwaani kaadi kugamba kyaliwo ne gwe bawa kaadi owaayi kyogereko n'omukulembeze w'ekibiina tanajjayo mpapula oba oliawo naye kyandipa ekitu nga ogamba akalu kano kabunkenge nga banne bakyaliawo tukole tutya tumuze oba tuleete omulala ayinza okuba balina gwe bakyakuba kuba kati obanga kaadi akyaganya okugyayo empapula kaadi zikyaganya okugabwa kitegeeza waliwo ebibuuzo bingi awo ebiri mu kwebuuza oba nopu yavudde mu reesi awo bajja vaayo bo bennyini bajja vaayo bo bennyini beeyogerere nze ebyobufuzi nze n'ebyobufuzi ku mukutu kwe tuli Tronas Media mwebale nnyo mwena abeekuumira ku mukutu guno kyakabi tubeagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwongere okusubscribinga okusharinga okukomentinga ate mutuwe likes muve mu muzannyo nno bino bya ddala kati omanyi muli bakujjukiza nti owaaye subscribinga kati okitegedde si kyakukakabula kukujjukiza kujjukiza eri agamba mutu kakakoza atuba tubajjukiza nti olijja kujja tulayikinge bulayikinzio ganno commentinga kuti obula byonna tubikoona ate weerabira okusubscribinga byonna byetaagisa tukujjukiza ninga tubeebaza nnyo mwebale kulaba mukutu gwaffe guno gwa Tronas Media bannange mwebale kutuwagira kyo kyakabi nnyo MC Magombe bamaze okuyingirawo wano ku Tronas Media okubatuusaako pulogulaamu emino bana bingi ate ebiruma abantu bena ffe byetunoonya tubibaleetera abantu balina ekibaluma abantu baliko ekibaluma leero bannyinaze mwena gwe kasita omanyi oli mwannyinaze beereyo owuliriza wetujja naye nga kasooka okutumirako ku mikwano gyange bino bakulembeze bannabyabufuzi omanyi kyebaliko kyebaliko kati eri alina mukukola amakubo naye ategeeza abantu musente bwe twazikoleza jjabbaze tubakazifulumya era ali mukulima amakubo mubakazifulumya kati mbw abamu sente kati mbu bazijja mu mikwano gyabwe basaka tuyise wano twakita kubanga kati webawulire gye bawulira nti kakasiryekkubo bali komplayinga waliwo ayannema okuba ekifaananyi namulaba ku lwokumeka weekend ng'ali mukuba tractor eri mu kulima ekkubo ali kuli waggulu ng'ajula gamba munayinze mbaddeko naye kati ate ku bya tractor nina ne bimanya ku kiri ekisanja tugenda funamu nnyo kuba ne tractor naye kati nina bye ngimanyiiko naye nga abakulembeze kyemuliko naffe tukimanyi wadde sifa abakiriko ne tukimanyi kyemuliko kakati ayaleeta ebyobufuzi buzibu naye ate nkibasabira kibatuukako era kibagwanidde bayite n'obulumi obusinga awo beeyongere gye tulaga nga tetunalonda bubatuukeko
ngolimu ngate gwo bulumi bwoina bwo era bangambe naye kikulu gwo batukugamba ebyaffe ate botuuka eno dda mu programu zo tukuba buku kwanza asiba kuba mbanjogera manyi nange muneerabira babulira amazima nange muneerabira kyekinnuma twakkaanya bwe twamala okukkaanya ate time bwetuuka ne mugamba nti ne bagaba kakati oyo ye waffe bamanyi balina bano oyo ye waffe kati nange obayenze ewammwe kati nange kanjogera eddala ekiri mu bantu kyennyini kyebaagala kati puleesa naffe tugibasabira mukama kibatuukeko ddala naye nga temundaba okunyirira bwentyo nva Kiboga naye akayimba ku mwana tukoledde akayimba ab'Ekiboga ani mwana n'erinnya siriwe ne buli saawundi buli w'Ekiboga newabasawudi newabadduba akayimba ffenna tukatuddemu temundaba okunyirira bwetyo nze nva Kiboga bannange watukoledde bale kwogera ku Kiboga kati bannababufuzi beŋŋambako b'Ekiboga okuviira ddala ku tawuni kanso mutawuni kanso mwennyini abo paka kyankwanzi ate lwaki njogera ku besitama yayo gye sitagenda nakugenda naye kati mbeera nnyo Ekiboga naye bali ku pulesi bali ku bunkenke batambuza butoyizi kati ate waliwo ekiriwo lwakuba ngenzeeko kewaffe waliwo ekiriwo kati ate abanuupu ate nabo kati balina otabagabana nga naye tukoze tutya bakyayaganye n'okwetereza ani agenda osobola bannanga akalulu kubanga ne pulezidenti tanajjayo tuwaani kaadi kugamba kyaliwo ne gwe bawa kaadi owaayi kyogereko n'omukulembeze w'ekibiina tanajjayo mpapula oba oliawo naye kyandipa ekidu nga ogamba akalu kano kabunkenge nga banne bakyaliawo tukole tutya tumuze oba tuleete omulala ayinza okuba balina gwe bakyakuba kuba kati obanga kaadi akyaganya okugyayo empapula kaadi zikyaganya okugabwa kitegeeza waliwo ebibuuzo bingi awo ebiri mu kwebuuza oba nuupu yavudde mu reesi awo bajja vaayo bo bennyini bajja vaayo bo bennyini beeyogerere nze ebyobufuzi nze n'ebyobufuzi tuli bwetu naye nga Master Muhammad deeri nzirende Master Muhammad nkutumiddeko nnyo oyo y'omu ku beegwanyiza kadi ya Nuupu Ekiboga Dokita Bukulu naawe nkutumiddeko nze anampita nti jangu otukole omulimu bwe ŋŋenda ogenda naye gamba anaakuyita gwogenda bwe ŋŋenda okugwera bwankupira bwa nga nnoonya naŋŋamba nti kakati MC Magombe jangu nkwetaaga jja tukole emirimu ŋŋenda kujjera emirimu njja gimukolera waneeno ku Tunazi Media atakuyise tanyiga oba tompise tonyiga era kyonna kinzizaako olitakukuluma mbu ate gundira balina egundi ng'omanyi MC Magombe nze owuwonze ng'omanyi naye kati gy'oli manyiyo kati akusoose ogenda naye bondaba ng'oli ampise tonyigira ate bannange bannakibiina abanuupu era nammwe bwe mulaba ng'oli ampise temunyiiga kwegamba kyemuba mumanya nti abaze ekkola si munnabyabufuzi siri munnabyabufuzi mumukwate bulungi ampita yenna ŋŋenda mmukolera naye olwaki leero katuyite wano bakadaama lwaki bwe muva wano omanyi kuno kutumwa kuno kutuba buno bubaka bwambo si byaffe bino ebigambo si byaffe tuli batumi abasajja mbo balina obulumi bemuleka mu ggwanga wano tetumanyi oba n'amawanga amalala nti abasajja bagamba abakadaama abasinga bwe bava wano bwe bakomawo tebadda mu baami baabwe oba nze nsooke ŋŋambe nga sinnaba namulaku n'obulumi bwange abasajja bwe bantumi naye nze kansooke ŋŋambe nti oba erinnya bakadaama bw'amala odyambala ng'afuuka kirala abasajja bagamba oba okyali awo nga bagamba nti owaayi twalaba ebifaananyi nga gundi ali mu kwanjula nti wa bano wano wabadde aluwa iye nga kadaama yakomawo nga n'omwami tamanyi nti wakomawo yagenda n'akuba ekyeyo n'akomawo n'amala n'akomawo ekiddako kulaba ebifaananyi nti yabadde mu kwanjula ng'ayanjula musajja omulala kyokka nga n'omwami we abadde tamanyi nti yadda ng'omwami wali n'abaana oba olusawe nga n'abaana abalina ewaka yamanyi nti bwakomerawo balabe ekiddako kati awo buzibu bwennyininyini bw'abakadaama bennyininyini buzibu kati bakadaama buzibu
bakadama bubo nyini nga kadama bwe buzibu era nze nandi ngenda soko kubira government omulanga nganze ne basajja banange ekoleki njikubira njisaba n'obuwombeefu sina maanyi njagala eteke kakali kuba kadama abaveeno nga bafumbo n'alinya nnyonyi n'agenda okukola kibe kyateeka kadama yenna wakomerawo bwati mu Uganda wali bamubuuze bateekawaka oli mufumbo oli nti ndi mufumbo mwami wo yaani nti yegondi kugamba bw'okomawo olina abaana bameka nti basatu basi bw'okomawo bw'oti n'ova ku kirunudde Uganda teeko kuddewo omusajja oyo okudda mu baana bo teeko bweyagala oba toyagala abasajja kati munaabasibako busibi abaana bawala munaabasibako busibi sikuba tetubasibako busibi naye embeera gye beeyisaamu abasajja basiga tuli mu kunyigirizibwa ffenna abasajja anti Mukadama agamba wagendera ku kyeyo ng'omusajja aba talina kiddako oba oliawo kye kimukozesa ebyo tukinchikiriza ogenze sina kiddako ogenze okinoonyeza ekiddako kati okireese kireteeka otogwa onoonyeza ekiddako ati okitutte walala kati kiki wagoberera ogenze onoonyeza ekiddako ati okiwampakanyiza okitutte walala kati onyambye eki kati kyoyagala kutegeeza nti gavumenti eteeke kakali nti Kadama bw'oba olese wano omwami wo genda mwali bampata kyateekwa muba bampeta oba tetuli bampeta kiri nti ogenze n'abempeta olusi bakomawo ne babula tobala tubo benyininyini Bakadama be babyogera mbu owempeta balina eŋŋombe egumya okwongera okutabangulira ddala ekifo ekirumya abasajja mbu owempeta tanoba era bw'okireeta ekyo nti olaba no owempeta naye ogenze tuli wampeta nti newemba wampeta owempeta tanoba n'ogamba kakati awo balina eŋŋombo nnyingi nnyo ze bakola. Kadama bw'agenda eyo bwe bagenda eyo kyetwazudde nga ffe abasajja twatumaze nakikolera meeting twabampise twakikoledde na meeting bwe bateri Kadama ne bwaba ageze nga muntu mulamu bwe babeera eyo bayigamize mibi era n'emize najjo bwe najja bwe nabankomyewo nga okomaona mize gya Kadama nja kujja najjo kati nzize ku kyabufumbo kyabufumbo kyekindeese ng'etteekwa nawe Kadama bw'oba ng'oli eyo tutaaga mukimanyifu abasajja basigala eno bannayuganda babba bammwe babba bamukomawo ddayo wabbaawo tuli kulwanirira kyakubateekako tteeka bw'okomawo bw'oyagala toyagala oyina kuddayo mu bufumbo bwo bakomye obwenzi mukomye obwenzi leero magombe mukaamu bakomye obwenzi nange bantumye naye abasajja nange munnayi buli lunaku bakomplaininga mbadde nga nkyakifumba ndabe ngegye tukiyisaako si byaffe abasajja bakomplaininga tetwagala kuleeta mannya gaabwe naye naawe okimanyi nze dye yangambye nze ne bwenkoonako njagala oba nga kitegeerera ddala ekyo kanyenge naye gambye naye gwe nkoonako ye yamuyita naawe usigalo kati yagenda okuba usigalo kati ate nze munnange kati ate nkyali muntu mubeerayo ne mubeerabirira ddala ne kakasente temubookyayo era yagambye waliwo eyagambye nti ye talyangako wadde ne ku kikumi kye n'abaana babatumya butumya ne babatwala ewa Nazaala woono ne babasiikira akanyoni mumala okukalya ne babazayiri sindikakazetiraa abaana bagwireyo ku nnyama ewa maama wajjajja waabwe ne bagenda ne babajja eri wabwe omusajja ne babalya ne bajja ne babafumbira ennyama yaabwe ne balya ne babazaayo nga lwaki taweereza musajja ono sente n'agula ennyama abaana ne balya oyo yayina enteekateeka y'okukoma wagenda ayanjula Masaka kwegamba lwakuba akiraga bulazi wano naye alaga nti yamukoowa ekyo kyokka kye kiraga nti yamukoowa nimbo Bakadama bagenda okuva wano wadde olaba nti bagenze n'omwami we bakkiriziganyiza naye mbw aba yanobadda era tebabawo nkwatagana kakati olwo anaddayo atya era we mune mukulinnya ennyonyi batono nnyo kizibu gwe gye weegendeze oli bw'avaayo n'agamba nze nawerekera mukazi wange agenda ku kyeye Saudi nze bbaawe ze yamuwerekera batono gw'okimanyi abasajja bangi babeera naddala ku ezo live ezo baana ze babeerako babeera wansi eno nga yalaba ebigenda mu maaso ng'omukazi we bamuwaana okufa bufi ng'alaba buli kimu ekitambula ku mukutu ng'alaba ekitambula kyonna ku live ne nga tetalina kyakkola kakati awo ng'omugamba adde wange
atege gwogeza n'omukubira n'omugambako n'ogeza n'omukubira n'omugambako n'omuganti bye mukola ku abasajja nga bali kubizibu maama n'omugawo wayi bikibe mukola nakusanze ku live ya gundi ayizo kulisa ne kyeyavaawo nga takufumbiddeko nagamba kiriye nga naye yavu naye nyini mwabeerawo mwenna mu maka naye yavaawo takifumbyeko mu ntamu abasajja tulojjera ddala bakadaama tulojjera ddala bakadaama kadaama nze abange baali ba girlfriend bagenda naye buli girlfriend yagenda todda mu bali basatu naye gwe nakoma okwogera naye ndowooza ekinene ennyo banga nakoma okwogera naye emyezi 3 nga yakagenda okuva olejja ggwako egyo awo twakyawaganira weyambulokingira nakati abasigadde bano ababiri gwe mwezi neŋŋamba bwe yali alinnya ennyonyi ngayansiibula bamukubira si waliwo yamukubira simu namugamba ono balina abasawo babakubira ne bagamba abasajja bemulese Uganda temubaddira mwawukane nabo be balina ebisiraani mbw alaba mboto oba tokyali levo ye omuntu alinnye ku nnyonyi tolabanga tolinnyangako ku nnyonyi mbwoba oliawo ne passport tomanyi we bagifuna kati bw'aba agenda kupimapimamu ng'alaba nga temukyenkana kati kitegeeza bakadama batubuulire bo bajja tubuulira bakikkaatirize ekituufu ddala ddala omusajja gwe bw'olaba ng'olinnye ennyonyi bw'weepimapimamu ng'oli mu nnyonyi neeyo gy'oli aba takyakugyamu ki ekyaddala kye mubeerako bweba kye babeerako nekyo tukole ki tukitegeere tumanye nti ddala kye kituufu oba bwe mudde omanyi kati bo babeera ku wifi kati ate ffe ne bwobanga osigadde n'akasimu keeno data bawa bulumi wakwenyiganyiga oteekako no kanja kanteekeko emubisi zange za 10 njogereko naye kati oteekako nosanga nga oli busy agenda nosanga nga olusitaliiko kale nga kwali naye nga atalimu ki ali mu mirimu n'akasangako ka message ko kujjukire mu dakiika bw'okateddeko ogenda okukola ki okuviirako okuva ku online kati ye bwadda ye wakomye nga agenda wali eri ku mirimu wakomye wakola ki watandika kumbe gwe omusajja watwakoze eki wavuddeko dda kanaga kati eno embuzi njaga zaaki ng'olwo ng'adda ku bali ate babeera online 24/7 bali basula ku online gw'oli eno weebase wakataddeko maze okulimako vuddeko mu nnimiro kankubireko ku maama Richard ono okuba kamunoonyeko njogereko ko naye oba kyekibatwala ku imo babeereeyo bakola n'embaga bayanjula wabeerayo okwanjula wabeerayo embaga kunjogera ennyangu kugatta bamwanjula akyali Saudi bikolerwa kuli kakati ndowooza eno bagenda babasalako mu ababeera eno nga mulingizalingiza eribe temubimanyi naye kati omuntu alagewa muve ku bakadde wesabidde gavumenti etuyambe bateekeko etteeka ng'era bakiteekako nti bw'oba ofumbiddwa oli bw'avaayo n'awanika omukono n'agamba oyo mukazi wange wampeta na kiki ekimulo ani avaayo alobera ono obutagattibwa oli n'awanika kati nekyo bwe kiba kibeera nti ne kaddaama mbwemutoba mumukola kiki ekirobera kaddaama ono obutagalana n'ono tukigina mu kuwasabula mu kwagalana singa oli otegera butegeezi nti ono omuvubuka ayagala mukazi wange ayagala kaddaama mukazi wange bonna babagalire kujoga kususse okujoga kwennyini okwo kujoga kwennyini nabo wogendedde mu bwakadaama wadde tubadde bubi nze nkutuusizaawo obadde olya ku mmere yange gy'olima ku kibanja kyange abamu bateekamu n'essente naye okutuuka eyo abatakyagala ku mwezi gumu eri abatunda ne ku bubanja bangi abaana balina eyo abatunda obubanja n'amuteekamu ssente n'amusapootinga n'amugamba linnya ennyonyi ogende Saudi okole naga katonda myezi wayitawo banga tonne kinene nnyo bakonekitinga nabo mwaka kati tebakyakwatagana tebaagala kumanya bakadaama tebaagala kumanya kadaama kekaseera mwekube mu kifuba mumanye nti munnange omusajja omulese wano bw'okomawo genda oddayo wa musajjawo libetteeka gavumenti ekiyingiremu libetteeka olina kudda wabbaawo nze wano saba gavumenti ku lw'abasajja libetteeka kadaama waddire Uganda alina kudda mu maka ge oba ayagala oba tayagala kigamba abasajja balina obulumi abakadaama babaleseewo kale woowulira nga gwe tekisobola beera nakiyombe kadeera mukazi gwe kokozimbye ng'oli e Saudi naye tufumbirwa wadda n'omusajja musango nvumbo
Kadama abaddeyo ng'opulaninga kukoma wano ogende bakuyanjule esembabule mb'olwokuba nti wafunyeyo omulala mbukogende esembabule bwe batamanyi ate ennaku zino balina ne kamera se bazigaana ku mikolo ati kati kamera amanyi ejja mumulabisa waliwo omuntu yakamala embaga gwe mmanyi yagaana kamera gy'atategeera ku mukolo obagamba oyo akola ki waawa ogera bamujimba n'ogamba ye ku mukolo omukolo guba gwa bifaananyi kamera kuba kulaga bantu nti bannange kiki kyokweka ne kati bw'ogobawo kamera oba okweka ki bebo bakadaama bebo betwogerako era bw'onoomunoonyerezaako ennyo gwe muwa obudde omunoonyerezeeko ennyo bagenda kuyomba yali kadaama oyo oyo yakikola n'agoba kamera ku mukolo muwa obudde munoonyerezeeko yali kadaama bannange yali kadaama bakadaama ekyamazima abasajja baleka bali ku bulumi tuli ku bunkenke naye omuntu bw'aba nga kituufu akulabiridde abakadaama abasinga obungi lwakuba tebaagala ndooza kwogera mazima naye abasajja bagamba nti abasinga obungi abakyala babataddemu sente zaabwe ne mugenda ebweru musobole okukola mukwasaganye ekintu mugenda munoonya nkulaakulana naye ate bwe mutuuka eyo kati bo bati Katonda ate ye abeera kasasiro abakasasiro enkulaakulana gye mubadde munoonya eba eweddewo kati ye oli ate abanoonya future ye kati yabalaba future ye abasajja batuse n'okugamba mbuno wadde ng'omusajja mukadama omukyala yava ono n'agenda ku kyeyi ng'ennyumba tenaba kuggwa mutakkiriza kadama kuteekako ssente ye ku nnyumba mb'olwo eba efuuse yiye era yaba abikoze byonna byonna bwatuuka kugoba bugobe era bwatuuka agamba gwanomagana amaka nze yagazimba maka g'abaana bange era kati sobora abasajja batandikidde ddala okwekengerera ddala kati bakadama kiringa lutalo ng'oli yagenda mama w'abaana bo naye tekati nga lutalo kizibu kwekengera naye nga lwambeera eno bakadama gye beeyisaamu gye beetaddemu kuddeeyo nadda ku intaneti ne bafuna abasajja ne bakola byabwe n'amanya nti kati nkola byange naye abasajja bannange bw'olowooza ngeri gy'oba omaze okifunamu alina abasajja bayitirivu ate afunye gwayanjula y'olowooza bw'aba amaze okifuna ekyanajja ewuwe abeereyo era temubeere mu ntalo naye ng'era waliwo etteeka erimufuga oba tuli mu ntale kubeera era kitegeeza oluusi bamu bagenda nogenda nga zibaddewo kwegamba gwe kyoyagala kimu bw'akomawo akomewo mu maka bakomewo mu maka gaffe sebo bamanyi ate nno bajooga bajoozi bakulu abakyala abo bajooga nnyo amala eri bulungi nnyo nagere ne bamwanjula naye okola ki kati eno ajja kulaba ku baana najja bulungi n'akyalewo najja okulaba bulungi ku baana najja oba oluusi afunyeyo akamulimu era ajja okulaba ku baana awakiri apangisa kawubba awakiri apangisa akapangise najja nakubuuza ebibuuzo nagamba nange embeera gwe bannaye walemeramu ebweze nakulekamu ze okyalimu bajogera ddala bulumi bungi bajogera ddala najja nakulagira ddala nakwata abaana be oba oluusi aleese obugoye mu bbuutu nkabuutu n'abakwata bulungi nnyo otomaye ebiseera ebisinga bamu baba bakukyalo abo n'abatwala obeewo neewo mu nja n'okugiyingiramu abatayagala nagiyingiramu agamba eyinza okubaamu ebisiraani biri bye yalekamu nagamba mpeereza abaana nomugaye kale kanjje n'engoye mpeeza abaana abo ngenda tutambulako nagamba tova mpawo nga we bali ng'alina obugoyere mu mmotoka n'abateeka mu mmotoka n'agenda oba oluusi wa mukwano gwe oba oluusi wa nnyina nga nnyina ali okwo ku kyalo n'abanaaza bulungi nnyo n'atambula mu kkabo nabo n'abalaga ti ono ye maama w'abaana abo naye kigambibwa nabo oluusi tubanenyeza bwereere nti oluusi mwesanga nga bambi yafumbirwa ku kyalo akulidde ku kyalo afumbiddwa ku kyalo agenza anoonyeza kasente kakata ng'akubamu akafaananyi k'okudda ku kyalo ng'omusajja wa ku kyalo ate era ekyo kati bwe kiba kyajja kiba tekikyajja tekikyavaawo kyajja tekikyavaawo
Tereza ere wera kigenda kwisa kati bwonojja avuddeyo Saudi kati bale kati ffe tubalabirako tugamba uya akumeba nange yakava ffe twebaza kombe yaddadde emyezi ng'etaano emabega ffe tumulango omupiira tumanya awunya ennyonyi kumba awunya byalo byeyo by'e Masaka ali munna Masaka si munna Saudi basi munna Dubai munna Masaka naye kakati ffe olw'okuba yakadda lyeriiso okuva lwe yalinnya ntuga nti agenze bweru baza kubanga n'ekizibu wekiva omanyi nabo oluusi babeera babati omanyi teri kintu kizibu okubanga nzaaliddwa ku kyalo n'oli azaaliddwa ku kyalo twewasizza omanyi oluusi oli awo abakobe ku kyalo tebabawa kitiibwa kati naye oluusi nga takuwa kitiibwa n'agamba awaayi kanoonyeko omuko weewala gwe banaawa ku kitiibwa kwata kale oke tukikiriza tukutadde ng'etteeka lye tusabye gavumenti yaliyingiramu tukitadde nti okkiriza osabye nti ono bamuzaala wano nagenda okgenda nfumbiddwa ku kyalo naye bwe bamuzaala ffenna tuli mu katogaawo nazaala wange ali wali naye sazaala wali wali bwe kityo kati kwata ye nyini bbaawo genda e Masaka mutwale e Masaka mumubeere mukulaakulanire e Masaka mukulaakulanire e Masaka naye ng'ensonga nga takulese nga tovudde ku bbaawo mwagala kubba sente za kaddaama mukulaakulanire e Masaka nedda mwagala kubba bubbi sente ya kaddaama kati tewali kirala eyo envumba abasajja era kati nja kutwalako okakyalireko katiimu akagala okuvaayo okusaba gavumenti erwanirira abasajja bakadama be balekawo ne bagenda okukola e Saudi ebweru akagala balwanire bateekewo etteeka libateekako envumbo teri kumala gadda n'okola ki n'oyagala omusajja omulala tekiriiyo tekiriiyo bakujoga nnyo kujja okubeera kujoogera ddala ekyamazima kyo omuko bw'aba omusajja bw'awasa ku kyalo familia osanga nga familia y'omukazi nga tebagiwa kitiibwa era omuko w'oku kyalo ye okubeeramu okunyooma kungi bakulabanga bwe baagala erinako ne muko gwe mmanyi omukolo gwali gumu mukolo gutuuse gubaddewo biseera bino manyi bwebamba omuko omwana ono abaana eno bava eno bajja bakola emirimu bwe bate bakola emirimu kati ono naye munnawe oluga nti tajja kwetala wali ye naasindika balamu bajje bakole emirimu era abaana ettaffaali lyagaseeko yenkana nono awadde akakadde muki ku mukolo nga bajja balamu ne bajja ne bakola emirimu byonna byonna ekyanyiiza omwana ow'obuwala ekyamunyiriza ddala ekyamutuula ku mutima n'alayira batuuka mukadde ak'okwanjula abaku baawe tebamwanjula olw'okuba mu bageti zonna ezisomeddwa tebalabyemu nti ono yawaddeyo emitwalo 2 oba emitwalo 5 aganyabo tebamubala naye n'abakoba okukyala balina ku ssente bamanyiira nnyo balimba ate bamanyiira batya nabo basukka oluusi kababeerereyo nga tebalina ssente era bayanjula nedda ne waba talina ssente ate watafaali nnyo nosinga kubanga mugenda okukubira omuko wa ssente oli oba alikuba kuzika nga yasimye edda ng'ono yasimye edda abaana omuko w'okukyalo omwavu bwe basookera gwe dduka genda eri mulima eri mugende mutegulewo biri ebinaaka babeera bakola mirimu gya wajjajja baabwe ekisi gyabwe kati bano era abaana b'abaka abagagga baba bagikoze abaka abagagga bamanyi ate bwe najja nja kwogerako baka abagagga b'oku kyalo bamanyiira baagala n'okutegeerera famire eyo era ngenda era asobola omuka alagira naga agenda gamba sizala wali kali akabanja keeri akatuguze gwoba otimawo lumonde kabeekako tubasasule lumu gwotemewo olumonde atuma mukazi we agenda gambe kitaawe babaguze wali ku nsonda ono muwala atemewo olumonde bana ku ekyo abaka balinako ku busente ku kyalo nga bawasa ku kyalo okulaga nti bamanyiira basobola kusanga nga mulina emikolo gyammwe tenti muzisimbye bulungi wali ne musimba wano bwe muti ne mubala nti abagenyi bajja kuyita wano ne mukola n'atuuka n'agamba mubikyuse eno mugitwale wali eno mugize wali anti kati aba mutuufu ate bwezira mukaawo mutuufu tibalina aba mutuufu
mwapanze tumanyi tekateka motoka zitambula zite mwapanze byamu bya babagali oli alina abagendo muwerekera ko bayine motoka abakaba ino ku busente mwakoze tekateka za mikolo gino bagitekera buli kintu mwatekekedde babigere na bagali kuba mukimanyi nti haguno omukolo gwaffe naye atoli obuvunanyizibwa agenda kujja ne side ye yabe motoka no bwaba munnaye nga si agenda okujja naye nga yenga muko mu kitundu omu nga omukolo we guli wawasa afuka ekizibu nandi badde kyo nandi kiwagidde ng'owagira family y'abavu mama n'omuko omugaga mumwesiga abategerere abakolere ku program nedda naawe mumwesiga abategerere abakolere ku program zonna kubeze mankakasa etafale lisinga ku ekyo kyemutegeka muba mulitunuuliza ye mwama omukolo gukoleddwa obukadde 10 ekale 10 ng'obukadde 7 buvudde ku side ye kadwaki mugano bategerera totuwa tuleke bera na sente zo kyagala kutumanyi gwe nalaba koromu awantu nga nabo benyini taata nga gamba ate oba basaze wabikole batata aganiddeyo nga bayetisa obuvunanyizibwa bonna obwawaka nagamba babikole ate jekira maama yeggase ne muwala we n'omuko taata nagamba kale ate mu biseera ebisinga abaleetera abakoba n'okuwaganyala ennyo emmaka maama ne muwala we maama ne muwala we bajjawo obuyinza bwa taata ewaka ate nga taata wange era ku mukolo taata wange nze taata bwagamba nti bannange asobola basirika bamwegayirira ku nkomerero n'abagamba nti mbabuulire mu budde bwa taata mukole anti kati oli ye nannyini maka gano omukatule mu ntebe mugimuwe manna taata toyogera ebyo agituulemu mugimuwe agituulemu mugimuwe bwe kiri agituulemu sikakuba nti sirina ssente temumanyira bwe mutyo n'agaana baganda be ne bajja ne bamwegayirira ne bamugamba munnaaye omukolo gwina ogenda mu maaso naye nga ssebo kuva okwolwo ne bategeera nti ssebo ye nannyini waabwe naye obwongo buba butono nnyo obw'omuko n'omuwala ono oke maama amala byonna byonna naye taata wali wayinza oviirawo olina okusooka okulaba nga bw'oba omatiza maama ote olina okulaba nga maama amatiza taata kati bwe kikulema ekyo era bagenda baawo omuguwa kakati Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuko ne bakadama ba mama baleka be babakoze eki be babonoonye gwa abaana abasitudde abakuleetedde lwaki tomugamba abaana tata wabwe waali ate nga mama yennyini yambwa abaana bajjeyo baleete byanfuna abaana baleete golozana n'abalabe gwerinda njadda kukubira essimu nti afunye omukazi ba mama benaku zino kyokose naawo mama nnyabo natandika mama yennyini ng'omulimu ogubega omukoyo agulina ye gwe baagukuwasa era yamulinnya liwa nti ageze abatana bakuwasa mwenna togeza n'owasa ku kyalo genda owase Kabaale Kaseese Kotido anti edda babe tutiisanga toyenjerera gy'otamanyi era nze nkakase nze neera nakula nkimanyi ngera mmanyi n'omuwala lwakuba sigwe nawe nga mumanyi ngera mmanyi amuweri family ngera mmanyi mulimu abawala babiri nga mmanyi oli wange we batuuse okuwasa ngera bensuubira
kwabo ngoloba bano batutiisa jobaija jantisanga nnyo olaba tumalaga yenjeera ojja tuletera wano ebyeneena abakazi bewale yesibangu ojja genda ekyaggwe emize gy'ekyaggwe totolo giwulira ab'ekyaggwe basezi ojja leeta wano omwalo tete ekitamu mu kika ojja kuba otutatanye mwana waffe kati nga nze nakuleera ekyo nkimanyi ng'otya bw'owasa ewala oba ogenda wasa bizibu by'otamanyi nedda kakati mu bikole kubanga owasa ku kyalo n'obeera nga tulina mugaso kati ate kadama bwakulekawo n'agenda ebweru kati maama nataka okubega okububezi munazala ennyini yakubeera babafuula baami baabo nyakugamba yawasa naye nga ye mwami ye mukyala munazala maama nze osagana lino naye nga byonna bibeewo naye lwaki ddala ddala oba toddayo wa mwami wo lwaki oba toddayo wagenda nga mu bulungi nga temulina buzibu temulina mutawaana yakuteeka mu ssente n'omusaba bulungi bw'otuuseyo ofuuse ekizibu bwoba olaba ng'onyirira nnyo nze nga nfaanana bubi naye wagenda ofaanana bubi nga wanyirira nnyiriza era social media ebalimbye ennyo kyova olaba nti beekyafuula basingoozi bangi omanyi social media ekoze kyamaanyi n'okufuula abaana basingoozi babeera ne balaba kulya ebintu bingi ne beefuula ekyo kye batali kukakkana nga oli afuuse singo lwakuba yawulidde oli eyeewaana nze tomanyiira omusajja bw'ati nange ayinayo omusajja twava eri eggundi kibiga n'atandika okumujoronga nga takyamulaba nga nsonga olw'okuba byawulidde wano ku social media kumbe oli ye muntu we agenda kuddamu kumulowoozaako maama nga baayawukana dda ng'omusajja agamba ate kakati nze nzizaako ng'atandika ng'ali afuuse singo naye oli ayabadde abimwogerera nga owa muli muno muli mu nkwawa yalina ono gwe yabadde ayogerera mu nkwawa nga ye buwe so abantu mulina okwegendereza nga muli ku social media beera ku social media naye ebintu sunsula byogenda nabyo ekituufu si buli kyolabyeko mb'olina kitwala era byebimu byewabiza abaana bakadaama babeera kuli 24/7 ali ku simu alaba buli kimu awulira buli kimu alaba buli kimu kugamba kyalabye naye n'agamba kino ate mbadde sikimanyi kano kaba kakajja kyuza ne beki ne sekajja ne bakabakira ako ne kagenda babeera bakyali awo nti ani I came with food yafunye omwami naye ne bamubakira bannange ng'awuga byonna byonna ng'akuŋŋaanya lowooza ku famire yo omwami wo ali atya tumulina eyatuleetedde ekirowoozo okutandikawo waali kadaama yakadda yakomeye ndowooza bamugwa mukaaga nga guggwako naye yagamba naye mbabuli ekyekitaasobola bannaimiko tuli bawuli ekyekitaasobola nakomyewo e Uganda ne bwe mba nzizeeyo ne mbasizeeyo kyekitaasobola bwe bufumbo bwa boarding sikyabusobola abakazi bonna mutera kyayagala obufumbo bw'ekisulo ayagala bwadde ajja nga bwaddayo ajja afumba agende mulawo bwasulayo lwaki asulayo nga tayina gyalina oyo social media byonna byonna yabiyigidde ku social media kati gw'otandika otya amaanyi ogajjawo watandika ddi okutandika okuwooza mutoyagala bufumbo bwa kisulo maama we yafumbira mu bufumbo bwadde ne bannange ayagala gye amale okufumba mulye amale agende mufumbe era mabbaawo mukuwo naye mukazi muli bafumbo naye nga ye ayagala bwakumala amale akole buli kimu amale akole buli saa 12 era nga nawe oba okimanyi saa 12 akola ki kati olina omugamba ayanguyizeemu emirimu kati flips azirekerani kasomewo sawo zidda bwoba inayo obasobola oteeka mu boarding muzisome naye neyaga yasobola bwakuddayo ebyo byonna ebyo bye bireese ebizibu otandika otya
Amanyi ogajjawa nti njagala bufumbo bwadde. Jjajjawo yafumba bwadde. Oyina bw'otunuulira emabega ku bajjajjabo ne bajjajjabo maamawo kitaawo baafumba bwadde. Mutandika ebintu ebire ebibaleetera ebizibu. Kati kati ate bo katinga bono gamba ng'ogamba olina wadde oyagala obwadde olina n'obwa bodi. Kati ate bo beefuula nti kati bo babugumyeko babangufu. Kati bo babangufu. Mwera kakati kyebakola kyekyo. Era kati bo bakadama bo bagamba tewakyaliyo mu bufumbo mwono mujjawo. Tebikyaliyo. Mwogambe nti oyo mujja wange. Bufumbo bwa budde. Mzenza mayembere tusobola n'okubanga mukwala n'ogamba nti buno budde nze mbeere waka. Buno budde gwa abeere waka. Bwe buto mbwe by'obujja byavaako. Muyinza omusanga nga afumba oba mufumba wano nga afumba wano neri afumbayo neri afumbayo. Bakadama balimi. Neri afumbayo. Olwokuba babeera n'aba ex banyi kati kyekirese ekyo. Kati ba ex ndowooza ba ex bagala oba kuba kubeera kubalumya abalumya ex ndowooza Kadama omuntu gwayagala okulumya ennyo yono gwe yaleka wano nga baali bazaala n'abaana nga yava mu bufumbo ayagala mulumiza ddala naye nkujjukiza nti oba weerimba tojja fuuka musajja. Nze mbabuulira oba oyagala oba toyagala oba omusinga oba tomusinga tojja fuuka musajja. Agenda sigala nga yakuzaalamu abaana abo. Ate abaana amanya ge balina ga kitaabwe. Bw'obagamba nti ab'ente simanya abengo ng'obasitwalayo obasindika wadde togenzeeyo. Era nkokoze nga tewaliwo kizibu naye bwe kiba kizibu ze bannyumira mbu nga tata w'abaana abo ng'afudde. Owaaye abaana bange bafiiriddwa kitaabwe tagamba bbaawe ati obwana mwandu baba bafiiriddwa kitaabwe. Ngenda tata w'abaana yafudde ngenda kuziika naye kati tayagala gamba nti mfiiriddwa tebaba mfiiriddwa omusajja aba yeddibya tata abaana yabafudde yaba tafiiriddwa era agenda kuziikirako baana be. Kiki nnyo kye mufa kye njagala mutubuulire kiki onoona nsi onoona ggwanga bakadama bakoze kinene nnyo kyokwonoona eggwanga lino. Tebalina kye balyonoonye ate gyemize egyo bebagikolese muno gyemize bebagireese kati bagenda ne bakyatu bamanyamu oluzungu maybe giri eyeeyo eno Uganda yaffe kati ebintu ebisinga okujja ate eri tebalina gye batambulira social media. Kodoweza okwesanga nga ennamba esinga bakadama abo nga mu Uganda kati emikwano gy'abannayuganda mitono asinga naza nsi ndala bansi ndala bo obudde bali kati bali ziri ensi endala zakola basajja oba basajja oba bakibona basiba ku masimu. Naye Kadama nyumi afuna omusajja nga amuwa buli kyayagala n'obwamukola namugamba njagala akakadde maama bangambye mulwadde n'akafuna pereze simu ya maama n'akaweereza n'akateekako enkya n'akoba essimu nga tamufuna n'amukyawa takyamwagala oba muzimu gwa bwavu mbwaba mugagga bagagga wadde buyeguya ati omwavu baina mwengo baina sente teyeguya kyekyo entondo we bazijja Kadama tanyegambwa akonyiigidde naye aba yeebuuza ono nze gwe nnyamba nze ate munoonya ntya mweguya nti muwante sente nzimuwadde ate nkyamwagala simufuna. Kadama afuna omuzungu kangama omuzungu ng'amwagala n'amugamba nti munaye bangambye mama wange mulwadde ali mu ddwaliro e Uganda amba empereza omuzungu n'amusaba ennamba empereza sente baweerezeko sente n'aweereza sente naye kamukubirako essimu ng'amunoonya tamulaba nnaku bbiri nakubira omuzungu ng'amunoonya tamulaba muzimu gw'obwavu ng'agenda okulaba nga yeekyanza guba muzimu gwe gumulondoola guba muzimu gw'abwavu gwe gumulondoola.
simanyi kiwuka kye kiri mu mitwe bannaye bannyinaffe ngeza nyongera okubajjukiza nti bw'onooba totegedde kyoyagala nze manyi mumanyi mbabuulira mazima baagala kiriwo budde obwo kadama kyaliko obudde obwo kyekimunyumira era enkya bwatuuka n'agamba kyenabaddeko gye kibi ate kyaliko obudde obwo kiba kimunyumira kiri kye kyamunyumidde jjo kibi. abasajja bagamba contract muzongezaayo nnyo wamusaba nti ogenda mu myaka 2 negigwako noweeyongeza tannafuna puroguramu ya bufumbo jadda ng'ayongera tayagala kudda wa musajja ate nga ne puroguramu y'obufumbo jadda talinayo gifuna nayongera n'avuga mmwe bano amagezi bagajja ku bano oli wagamba nti omanyize mwana nze nafunye ekisajja era nagenze gindi kati noono ng'omutima kitegeeza omuto nange siddayo nja kumala funa musajja okuddayo bw'oba owulira nga yongezezayo contract nti abadde wakudda mu January n'agyongezayo emyaka emirala 2 aba akyagatono kye yamunyumiriza alabe nti nange bwe nzirayo nga nfunye omusajja nange ngende nkole omukolo eri ow'omusajja gwenfunye kati amanyi kati bwanadda agamba nzireyo wa tata gondi kiki kyengenda osanyuka nakyo tekiriiwo naye nga n'atamanya nti n'omusajja wosobola okukola pate nga ggwe ogamba tukozeeyo nkozeeyo ze nga okoze pate nkozeeyo ze ku ssente zo naye nga tubagamba nti bannange mbeera oluusi mukisussa naye abasajja abawasa ku kyalo mubeere beegendereza naddala nga omanyi nti kasente tolina ekitiibwa mmye era bwe kiri bw'owasa ku kyalo nga tolina kasente omanya nti oli ku kizibu ekitiibwa waba tewali ate bw'owasa ku kyalo ng'olina sente naawe wekakanye era ate naawe baki ku kizibu wekakanye nawe era oba ku kizibu ate kizibu ki kyakujoga banno omwana ne bwakololamu bano naye eddagala ewo olibanga ddwaliro genda omugaye tata gundi nayano gundi akolodde nawe oba ku kizibu byonna si birungi abasajja nze ngamba kintu kimuwama nga tunaatera okumala kuwunzika wano abasajja bw'oba owulira nga okuwasa ku kyalo kizibu genda eyo ewala ofune omukazi kyamazima niza obutafuna nnyo kitiibwa ng'owasizza ku kyalo era tekibaawo ne bw'oba olina sente kibaawo naye ng'ate okutulugunya kwe kungi omuko omwavu tatulugunyizibwa ku kyalo yewekolere ne bwabeera kata bayinza nobitegeerera ku balala nti waliwo afudde ku buko bagambye ate bakukubete bajja gamba yajja kujja n'okukwetegereza ennyo akutte wano tolina kyokola kye batamanya naye omuko omugagga muzibu nnyo ku kyalo tetumulinaawo tajja mugagga nyo alina emmotoka ze alina amaduuka biki naye agamba amabanja agensinga mu kitabu muno gensinga okuwandiika nga ate eze nina okugasasula naye nga bagabanja mu kitabu muno gava eri ku buko Alright, tetuyinza ssuuka wano musibe bulungi mweraba